Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbalamusiza mwenna nate era mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nate era neebaza Katonda olw'ekiseera kino n'olw'amakya g'olwaleero. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe ffenna nze nammwe. Yeebale abukeesezza nga tuli balamu era tulabisizza enjuba Mukama, kubanga waliyo bannaffe abayinza okuba nga tebasobodde kugiraba nga baafudde. Naye twebaza Katonda olwaffe abakyali abalamu. Nate era nsaba Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga bw'ali omulamu atuwa ekisa ffenna, agonze emitima gyaffe mu kumanya n'okutegeera kyatugamba era tukitambuliremu tusobole okuwangula eggulu mu linnya erya Yesu. Amiina. Weewaawo abooluganda, nsooka obbagamba nti Matayo 10:27 ekyawandiikibwa kigamba nti Bayibuli eyogera n'egamba nti kye mbagambira mu kizikiza mukyogererenga mu musana, kye muwulira mu kutu mukibuulirenga waggulu ku nnyumba. So abooluganda, nange ekiro ky'olwaleero bw'ati Mukama bw'andaze era nga bw'abadde agamba nze, buli kyagamba omuntu omu aba agamba ffenna abamukkiriza era ffenna abalubirira okuyingira eggulu mu linnya erya Yesu. Balokole bannange nti leero Mukama kyandaze kibadde nti mbadde nina wendi ne wabawo omusajja ajja abadde agema vaccine ya corona. Kati bwantuuseeko oba bwatuuse we tuwadde nga alaga nti ng'ayina ne passports naye nga passport ezo ziwandiikiddwako coronavirus. Kati ng'omuntu aweebwa passport eyo ng'amaze okukola ki? Okuba ng'agemebwa, nga be bagemye bagibawa. Nze bwe ndabye passport ne ŋŋamba tebagenda kungema, kanziggyewo buggya passport. Kati bwe ngikutte nti ne ngikwata mu ngalo n'andaba, n'aggyayo empisa ayagala okunkuba. Ne mmugamba nedda. Ne nkwata passport ye ne ngimuddiza kuba ye abadde amanyi bwe ntutte passport ngenda kukkiriza okunkuba empiso ya corona. Ne mmugamba nedda. Ne muddiza empiso ye ne muddiza passport ye n'atankuba mpiso ye. N'aŋŋamba kati nno salawo kimu kuba abadde amanyi ndowooza nakkiriza. Ne mmugamba nedda. Passport ne ngimuddiza n'empiso ye n'agikwata n'agizzaayo. Muwulidde ekibuuzo kyambuuzizza, salawo kimu. Kati owooluganda yenna mukkirize Katonda kyatugamba. Buli muntu ayagala Mukama. Mujjukire batugamba nti ayagala bwe twagala ennyo obulamu bwaffe bujja kutubulako, naye bwe tunaabubuza tulibulaba. So omuntu yenna yenna alowooza nti bw'akubibwa empiso ya corona agenda kuba ng'ataasibwa nga bwe bagambibwa. Omwana wa Katonda baba bakulimba era oba weerimba. Tutambulire ku kigambo kya Katonda n'okulabula kwe n'okwolesebwa kwe kwatuwa Mukama. Abaana ba Katonda temukkirize okubagema. Musaleewo kimu. Okwenenya okudda eri Mukama oba okugenda okuzikirira ne Sitaani. Kubanga bw'aba yatugaana okutugema kitegeeza alina ensonga nga Katonda. Bwe baŋŋambidde okusalawo ekimu, naawe mulokole munnange baba bakugamba ku mpiso, okukuba empiso n'obutakkuba salawo kimu. Nkusaba osalewo obutakkuba mpiso kubanga toteekeddwa kugikubwa. Gwe yenna ayagala eggulu ne famire yo ne mikwano gyo ne baganda bo, kale olabula gw'olabudde olw'ekisa kya Katonda. Mukama gw'anaagonza omutima bw'ati anaawulira mu linnya erya Yesu. Naye nga tufube okulaba nga twenenya kubanga ye ansa yokka Yesu Kristo gye yatuwa nti bwe tuneenenya anaatukuumanga era nga bw'ayogera mu Yuda tajja kutuleka kwesittala, ajja tukuuma tubeere mu kujaguza kwe. Tubeere bagumu, tugumire ku kigambo kya Katonda n'obubaka bw'atuwa n'obulungi bwe nga bw'abutulaga tusobole okuba nga tuwangula. Naye nga teriiyo muntu agenda kukubibwa mpiso ya corona alowooze nti nno waliwo
kyagenda okubeera ng'ataasizza ku bulamu bwe, nedda. Naye bwe tunaafukamira ne twenenya awatali kukoowa na kuwummula, Mukama ajja kututaasa, Yesu ajja kutuyamba, ajja kutukuuma, ajja kutubikka, ajja tukweka mu musaayi gwe, ensi oba omulabe gy'atagenda kutulabira yadde okutusemberera. Kubanga mujjukire diamond tezisemberera muntu mutukuvu. Bw'oba weenenya diamond tezikusemberera kukozesa nsobi. Naye buli bw'otambulira mu kibi obeera nnyumba ya mubi. Kitegeeza diamond ze zibeera mu ggwe ate ze ziba zikusemberera okukozesa ensobi lwa nsonga by'okola biba bikolwa byabwe. Naye buli bw'okola obulungi Mukama abeerawo ne bamalayika be, kubanga yagamba mu Zabbuli ey'ekyenda-mu-emu nti alitulagiriza bamalayika be balitukuuma obuteesittala. So Mukama atulagiriza bamalayika be okutukuuma, naye nga tutambulire mu kwenenya. Kubanga batugamba abalokole nti buli bw'olokoka, buli bw'okkiriza Yesu olina malayika wo gwe bakuwa okukukuuma. So malayika baffe tebabeera wali muntu ali mu kibi, kubanga nabo batukuvu nga abaweereza b'eggulu. So twenenye, tusalewo kimu kubeera na Mukama waffe Yesu, tuleme okugenda n'enkola za Sitaani mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukama abanjagalire era abampeera omukisa n'obulungi bwe bubeere gye muli, abazzeemu amaanyi ate era abawambaatire ekisa n'okusaasira tetwerabira okubisaba buli lunaku, kubanga bye bijja tusobozesa okuyingira eggulu. Nga bwe yagamba nti gwalisaasira, twenenye, twetereeze era nga tumusaba ekisa n'okusaasira obutakoowa mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina era amiina.